tukulisizaayo nnyo omukuumulamu okwo katweyongereyo nga tulaba ekyobugagga ekyomuwafu n'ebibala ebikivaamu nga mwe muli empafu n'akabaani Prof by Research kegasseko omutindo ne tukolamu oil nga bwe mbagambye mu kitundu ekisoose nti omuwafu gwa byafaayo nnyo era kinnuma nti emiwafu temukyagisimba temukyagirabirira naye nga muvaamu ekyobugagga nga bwe mbagambye nga gwe ke kabaani ate akabaani ko ne tukolamu oil wakabaani nga bwe mbagambye atereza amasanyalaze g'obwongo omuntu abadde agw'ebigo abadde yeerabiralabira omuntu nga tayiiya afuna okusoomoozebwa mu bulamu bwe asobola okwekwata oil wakabaani ono gwe tujje mu masanda g'omuwafu oba gwe bwe muyita oba kemuyita akabaani era nga abaana bwe baazanyisa ng'edda empavu nga bagamba nti omusajja oyo azinyisa empafu ensigo z'empafu nazizuna ng'enje si kyangu nno n'olwekyo oyiro w'empafu era naye gyali naye kati leero twogera ku oyiro ava mu kabaani akabaani kava ku miwafu era abakatuliki abasiraamu abalokole abasiraamu abenzikiriza y'ekinnansi abawarabu abahindu bonna bakozesa akabaani naye enkola ebaddewo yakukozesa akabaani kano ak'okuteeka mu kyoto ne kati Prof by Research tuyiiza oyiro ono osobola okuteekamu muno mu system amazzi teekamu amazzi omala oteekamu amazzi n'otonyezaamu amatondo nga 10 aga oyiro wakabaani mu kifo ky'okunyookeza abantu baffe abalina asima ate ne bagweri kwata ekyo ng'otonyezaamu oyiro wakabaani ng'oteekamu nebirayiza eno gisange ku Prof by Research Prof by Research kintu kiyitirivu eyakatwegattako tuli mu kwogera ku oyiro wakabaani kati olumala n'oconnectinga ku power bank oba ku kompyuta yo oba ku masanyalaze ina USB cable kati awo noteekako switch kintu nekitambula balabala sana kintu nekibanga akabaani mu kifo ky'okuteekamu mugundi mwanda abalina pneumonia ne bagweri abalina asima ne batabuka science tumwogeddemu anti science commission ekintu nze mpikwatamu oyiro wakabaani oteeka muno n'anyuka mu nnyumba n'agoba ensiri n'agoba emyoyo emibi okusinziira ku bakkiriza ffe mu science emyoyo emibi ensiri ati zireeta omusujja kasita ozigoba ate munnaffe owenzikiriza gamba ogobye omwoyo omubi oguleeta endwadde ebiki ebyo byonna ebiwuka ebyo ebireeta obulwadde enswera ebyo byonna oba obigobye ng'okozesa sisitimu eno akabaani ate oliwo akasika amasanyalaze g'obwongo ne gatereera abadde agw'ebigo nga mugamba nti jini limukutte limusudde ebigo fe tugamba amasanyalaze g'obwongo beta waves alpha waves gamma waves delta waves gonna gateredde nga bootera okulaba nga bakoze EEG scan ogalaba ngo obakubako line curve bweziti naye olwo omuntu nga curve kampi bwe kati amasanyalaze matono tosobola kuwona bigo naye okujjako ng'okozeseza oyiro wakabaani gosanga ku Prof by Research era mu mbeera yemu nawe alina obuzibu ne infection kawunya bulungi oyanga n'ennyindo zitadde abalina infection mu kiwanga oba sinusitis okola bwoti nga weeyoteza ng'ekiwanga kita nga n'okunyonywako oteekako amatondo 5 mu mazzi agabuguma ng'ekintu kitambula bulungi nnyo wa sinasi owa asima alina pneumonia mwenna omuwafu guvaamu akabaani kyabugagga era buli muntu alina okukozesa ku oyiro wakabaani ajja kutuyamba ku ndwadde zino ez'okussa ez'ekiwanga zonna ezitusumbuwa obeera ozigobye nammwe abagenda okusaala edduwa osobola okukozesa oyiro wakabaani n'omuteeka muno ne kasaasaana nga bwe nabagambye mu byawandiikibwa mu kuva oba ekizodasi essuula ya 3 olunyiriri lwa 3 okutuuka kwa 38 agamba Katonda agamba atya nti bw'oba onaasaba gyendi oba onaasemberera embeera y'okusaba
oyagala kwetaba mu kusaba ombulire ebikusumbuwa kumakabani kumakabani esala osoko tukule esala ejja kuntuukako bulungi kivula bemiwafu giwangala olwokuba nti gitobuuka ne gyongera n'amasanyalaze ag'obwongo gembagambye gwe mugamba nti kumakabani esala etuuke wa Mukama Katonda naye oiro wuuno sigeko ne mukyenyi ojja kumusanga ku Prof by Research gwa mukyala nga Centaboloti bikaseera olinga alina diary namba y'amata bikaseera amata gafuluma infection nga zafuuka infection oli mu kuyimba ali mponya alivaawa weekwate oiro ava mu kabani otekako mu mazzi agabuguma nonaaba notawaza nokola ka V-wash osobola nokola V-steaming V-steaming ofuna akabaketi notekamu amazzi agokya notekamu amatondo 10 nositamako bw'oba wakula nowola ofuna akatebe naawe ayina omwami abaami munya embalakaso si mwenna naye bannange waliwo kye bayita embalakaso ekisambi we kyegattira n'omutakase Jjombwawo eriyaye wasiiwa kwata oiro wa kabani musiige wali embalakaso ezikusiiwe embalakaso wakati w'ebisambya wasiiwa ate wabaawo olupawuda sigawo akabani oiro wa kabani ono ajja kukola bulungi nnyo gwe nga ogenze manje okusuulayo post office baluwa ogenda olaba ate ekyenda nga kifuluma oba nga kiriko akazimba ne kaleeta n'omusaayi n'oba nga asaliddeyo enkoko oba obulwadde bwe tuyita hemorrhoid okugwa emmeme eyo nywaka oiro wa kabani n'okusiigawo wali ojja kulaba nti ojja kuddamu kuyiwa musaayi era gwe naawe alina amabwa siga kuwa wali ebbwa alusa amabwa galusa nywako amatondo 5 mazzi agabuguma akabani kano kajja kunyiga mundira mwonna ne mu lubuto gwe yakasumulukuka omukyala nywako kabani kajja kunyiga munda mwonna oba bakusazeesaze olukendo luwone mangu mukyala yenna nga omaze okuzaala osumulukuse bayiikayiika okujja kuddawo buto kyova olaba ne Mariya Bikira Mariya bwe yamala okuzaala Yesu abo abasajja abagezigezi abasatu bamutwalira akabani ke bamutwalira tebamutwalira ssente bamutwalira kabani naawe omuntu wasumulukusa obulungi mutwalire oiro wa kabani kubanga kanyiga amabwa ago gonna gaba afunye tissue ezo zonna eziba ziyulise aliwo abaana nga kapere bw'oba omusindise aleka akuyuzayuziza wenna byembi bwe bito bwe biba naye essanyu ly'omuzadde kulaba mwana we n'olwekyo alina alusa nywa ku oiro wa kabani alina amabwa mukyenda alina amabwa agalabika amabwa gonna kakola bulungi nnyo ate naawe omukyala kateke mu bizigo kali antifango otekamu ettondo buli kijiiko ky'ebizigo byewesiga oba ebyekinzaali oba bya kigajji olususu lwonna akini pseudomonas bacteria ereeta embalaba ezo ejja kufunyirire naawe afunye obuzibu ng'otandise okuyiikayiika ofunye enkanyanya ofunye lines oli musaayi muto forever young oyagala kubanga kaseera olinga onyogugudde mu mata ng'onyirira naye embeera y'ensi n'abantu abanyiiza ofunye enkanyanya kwata buto w'ennazi tekamu ettondo lya kabani ekijiiko kya buto w'ennazi gwosobola osanga ku Prof by Research weesiige ojja kuba ogoba enkanyanya naawe odde buto anti ensi eno eyagala abantu abeefaako ekitooke kifansalira nkutwala wanga teweefuddeeko nja kuteeka ku status ng'owefaanana bulungi nnyo mu mbeera eyo abaagala okwerabirira kabani kalina vitamini E oiro waka alina vitamini E ajja kuyamba nnyo oiro wa kabani alina vitamini E ajja kuyamba nnyo ku wrinkles akolanga anti-aging gwe naawe alumu amannyo mwagajjamu gonna neyeraga jamu lino neddala neriddako kakana ng'ofuuse mapengo tojamu nnyo mannyo wekwate oiro wa kabani matawuta olususu tiki abalina enkovu sigawa awali enkovu zonna zijja kushirinkinga
zijja kutolokoka alina obuzibu bwaki waluma binywa binuma mugongo gunuma sigawo oilo wa kabani kali anti-inflammatory eddagala ly'amaanyi nnyo era bw'oba okafunye oilo wa kabani ono ng'omufunye yasookedde ddala mu nsi yonna omusanga ku Prof by Research gwalina ebiwuka ng'oyagala kudiwaminga weekwate oilo wa kabani teekako mu nte amazzi gezinywa matondo 20 mu kidomola naawe omuntu gwe mugaba matondo 5 mu tampeko y'amazzi agojja kubanga ebiwuka abantu abamu ebiwuka bibagenda ku bwongo worms enfaana zigenda ku bwongo obulwadde babita cysticercosis ebiwuka bigenda ku bwongo omukyala agenda okuwulira nti omwami amukozesa gwayita spiritual band mbeera eyo ng'anoonya pasita nti pasita mpulira buli kiro mpulira omusajja ankozesa kumbe kiba kiwuka bwe kitambula bwe kiti yawulira ng'omusajja amukozesa ekyo fula abatukozesa bagamba nti omusumba omulungi oba omusawo agamba noonya kabani weeyoteze tofa ku lulimi gwefa ku kintu ekikola oilo wa kabani akola musange ku Prof by Research ku Equatorio tojja kwejjusa era olekerawo okuyimba alimponya alivaawa alikuwonya alivaawa Prof by Research alese oilo wa kabani tumwekwate ku Equatorio bye bye